Tete feba noddala bwe kituuka ku bikozeseddwako n'ebipya bye tujja okwetooloola ensi yonna ebbeeyi layisi ku byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe ng'ebyawaka office restaurant kusa ebyamasannyalaze omuli TV flat screens fridge ne kalonda yenna ebya salon kusa n'ebirala byonna tutuukirire otukuze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Nateete awali Central College mu maaso ga Elcom ku kidde Nalukolongo era nga mu transport bw'ebibajje wabwereere tuliko nooti 75 nooti 66 86 78 ne nooti 774 95 74 75 Tamale and Sons for Business Solutions. Okwoyo okulimbibwa olina kiweetaaga okumanya twegatteko mu program buuza omusumbawo osobola okumanya ekyo ky'obadde tumanye. Ono agambye nti mu buli bw'onnakwata omulenzi abadde anjogereza n'omuwala mu buliri naye buli lwe ŋŋenda ebuziba mu ssaala nga nsaba omwoyo omutukuvu andage omutuufu owange era yanzigira nga ye mwami wange. Musumba nze binsobedde kubanga ono omwenzi ate asobola atya okuba omwami wange? Bayibuli egamba nti bwe munagondanga ne muwulira munaalyanga ebirungi ebyensi naye bwe munaagaananga ne mujeema munaalibwanga n'ekitala kubanga akamwa ka Mukama ke kakyogedde. Omwami musonyiwe mukwano gw'oyo omwagale ate omusabire olunaakyuka nga mufumbirigana. N'abaweereza abo class teacher omusumba Victoria Kinto ne class monitor Lilian Nakalyowa Mukisa okuva ku Monday paka Lwakuna sawe mwe yakawungezi paka 3 ez'ekiro ku 98.7 emmere y'omwoyo gwo. Weebegere program ekuzaayo waka buli lwa Monday paka Lwakutaano okuva ssaawa 11 paka ssaawa 1 ez'akawungezi omuli amawulire okuva eno n'eri omuziki wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. 98.7 Kampala 96 Fort Portal 13.9 Iganga MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Mutima tukomya wali ku 98.7 walimu program y'Enganzi muwanguzi yeetawanika tulina omuwanguzi waffe era nga programu eno ekutuusibwako Prosper Junior School Day and Boarding era nga lisangibwawo enabweru South Zone okuliraana ekisaawe. Nasinakomya omuwanguzi waffe njagala okubaddamu okubagamba nti tugenda kuyingira mu Christmas. Christmas bagaliza no Christmas ennungi n'omwaka omujja era nga ennaku z'omwezi 31 tugenda kubeera ate tugenda kuba wankulukuku mu kisaawe ku 31st era nga mukwano bw'obanga Mukama alina kyakuwadde omukisa gwonna okusobola okuwagira 31st eyo osobola okuteeka ku nnamba y'essimu eyo 0772427452 ate era kusaba n'okusiiba tukyakulimu tugenda kubanga tumaliriza ku Friday eno era tujja kubanga tuwaayo ekyokwebaza kyaffe. Naawe mukwana ali ebweru ng'ogamba nange nkubaddemu sisobola kusobwa era ennamba y'essimu gye nkuwadde ojja kuteeka konti eyo Thanksgiving yange ejja kubanga etuuka tusobola okubanga twebaza Katonda. Tuula mukwano wansi olowooze Zabbuli 5 olunyole 14 nti owe Mukama okwebazaako ate osasula obweyamo obwo naye oli mukoowola mu kiseera ekyokulaba ennaku naye anaakuyitaba. So tugenda kubeera nga twebaza Katonda ate n'ennaku z'omwezi nga 16 Jan 2019 tugenda kubeera n'abaana ba primary okuva ku omwana ali mu lubuto mpaka owa P7 atulina kuzomwezi nga 13 Jan tujja kubeera n'abaami mwenna kasitoba ng'oyitibwa mwami tujja kubeera nammwe Musumba Tomugirwa agenda kutuwa omukisa. Awo nno nakuzomwezi nga 19 Jan tujja kubeera n'abaana abayivu abaana abava ku senior 1 mpaka ku university ate naku z'omwezi nga 2 basingolo naku z'omwezi nga 2 basingo Jan abaami n'abawala. Katugende maaso n'omuwanguzi waffe. Kati komya walinga omukyala tumukubidde esimu twogedde kati naye teyalonza n'akubira bbaawe
kati tulina connection yalingawo ku masimu nti musobola okuwuliziganya abantu basatu omulundi gumu ne tukisetinga ne namukubira gye yali kuba yali safaari namugamba omukyala bwati ne bwati nga ffenna tuwulira angambye bwati nze biki ne batabuka kati mwami nangamba oyo mukazi simumanyi kyenva muyita erinnya lisigenda kuyita wano ne mugamba tomumanyi nanga sikumanyi sikulabangako lwaki ontabulira amaka gange toli mukazi wange biki ne bitabuka kati mukazi namugamba gwe mabega waki wali oyagala ki akonfirming omukyala akutegeere nti gyoli yes tulekerawo kweka kwanga bisawa excuse wawe namanya nti alina omukyala handika kati nambulira amazima kale kituufu gyali naye nkwagala lololo bamukwanira bukwanizi gwe njagala era kati nengamba otegeera obulimba bw'abaami abo nga batuuse ku gundi bwajja nakugamba kirala nakunyumiza ng'omukyala we waka bwali omubi ku ssimu mwekwasaganyiza naye ne mukama naawe akwetaaga olwo tugende mu maaso saawa tuba tuyomba omukazi simwagala sisita wange biki so byali bwe bityo kumbe mukazi we yali ki mulogo nga naye ng'akubira sisita wange yali amumanyi naye nga tamumiitingangako nali nga kiba kizibu nnyo okutwala ewaffe oba okulaga omuntu yenna nga sinabakakasa nti yeggwe naye ng'amuwulira ku simu nga boogera ku simu n'amukubira namugamba mulamu nkwegayidde ngambira muganda otadda mukubira mukazi ye tankulidde olutalo oyo mukazi tamumanyi bannange koyeye nangamba simanyi muganda wo kyeyetankulidde nze sigamba nti simwagala nti banamukyayi naye mbadde kyalina byentegeka biki naye yetankulidde ne tugenda mu maaso nga tubiisana n'omukazi kati nange nemanya kati nemugamba nze sikumanyi nti oli wanga wanimbye nemugamba ndi lubuto yali azimba ennyumba omusajja kitegeeza n'ennyumba gyazimba iyo ko nze eyange naye ate nga bambi teyali yange ng'omusajja yambuulira ali muzimbira abaana beki ennyumba weggwa nange soke tukole ki zimbe yaffe nemugamba ate yagwa mu ssente nga tasobola kuzimba bbiri omulundi gumu anamusanga eri enatera okuggwa era obuzibe bw'amaaso munaye ng'ebintu bitabuka nze simanyi byamalogo by then kuza onusigenako musabu wadde kintu kyonna era nebaza mukama yankuuma bw'atyo munaye nga nze neddira wa sisita wange akabuto mwekali ndoza akalinga ka wiikisi obanga bbiri bwezito mba ndi awo omukazi nali sinalaba nko physically nga mulaba mu kirooto ngajja nga ngamba gwe weesimbye muto mumanyi kati kolo yanjiira ebintu ku lubuto ate lwasulamu ngenda okukeera ku makya ng'olubuto olunduma mpuliranga ebintu ebinsala munda nga breedinga nga ngamba baba no olubuto lutabuzo bakiki ng'akubira omusajja bambi ng'aweereza ssente kutuuka mu lwere gagamba olubuto luvaamu ne banjozaamu olubuto ne luvaamu naye maama lwafuuka olubuto nga buli ssaawa mbanga alinaki omwana ne tuddayo mu ddwaliro ne banjoza nze banjoza emirundi gye simanyi naye nga muloota omukyala nga muloota alina byankola kati okutuuka we namugamba omuntu bwati ne bwati bwafaana bwati ngamba mister omumanyi nangamba oyo omukazi wange wamusanze wamwasinkanye nemugamba nedda namulabye mu kirooto akola bino nebino nagamba ho nakugamba ani nakuwoninga omukazi teyali mwangu oyo biki bintu nebitabuka kati awo nentandika okusaba nsabira mu kibi sinaba kwenenya bino byomusomesa biki nensaba naye muneeranga mukama wagamba nti nsaasira abo benjagadde okusaasira nziriyo ebintu bimu mukama beyansaasirangayo kuba yali anjagala nga wagamba nti wemba nakwagadde niwe okola kisobola kujjako okwagala kwange ye katonda amanyi tukiyita kisa naye bayibuli esomesa egamba nti alina katonda ajjudde alina waakoma okutunula ku kibi naye agumiikiriza atugumiikiriza bugusi kwagala atugumiikiriza kyobala Zabbuli 5 wona nsoma agamba nti no wabikola ensirika
nolowooza nti nenkanankana naawe naye ndituuka nembiteeka muki kati ebintu ebimu tubikola oli mulokole eno bw'ogendako eno nolowooza nti mukama gwo gwasinga okubiibiita nebambi ng'agumiikiriza tumwebaze tugende maaso munaye nga nsabasabakaawo ng'olubuto lutereera kwolwo nga lutereera kati nensigaza nze mukazi we toyakula simanyi na bikulukuto nakudda mu nsonga biki nefuna ekikulukuto kati nga n'engoye z'omwami ezaasigala nga era nzirina ne mu keesi munaye nga buli lwendootanga omwami ono nga netandika okuloota omwami oyo nga negatta naye nga lwenegatta naye nfuna ekikulukuto lwakuba nti namwagala nnyo nti nali ngenda muwa second chance kati munaye nembanga atereera kati otuuka we nagamba naye ndowooza nina okusalawo wagye nina okugwa kino katonda anoonya nze kwolwo nensalawo lumu nga kati mukama kwetaaga kulokoka kanziremu nkoleki ndokoke wakati nkutegedde nkumanyi kulidde mu kanisa kaneetaaga okukolaki okulokoka lwekindokosa nga ekikulukuto ekifuuse ekikulukuto omusajja afuuse omusajja mu kirooto buli saawa ebintambula mu lubuto ng'olubuto linga olulimu omwana ate nengenda nenjatula buto agenda ku kanisa house of prayer nenjatula mami gyaweereza saamutunula nako talaba nalinyirira naye bannaye nga mpweddewo ng'oyinza ogaba kiki ekinywa naye nga kuba seebaka ino nkulukuta ina stress ekulukuta tova mu nsonga n'olubuto eno kisajja kijja okukozesa mu kifaananyi ky'oyo gayi olwo sente ze wanoonya mpuya sikyazaagala owuliranga ye bambi yali akyanjagala ne up to now namugamba mbi nalokoka naye nga bambi yali akyanjagala nengenda ku kyaki eyo ne mami wange teyakimanya nako nasinga n'omusumba yenna from nowhere nga mpulira ekingo bakikolaki kyagala kuntwala butwazi ne musika ne mwanyagala kwatula nanga ole baddeko omulokole kwanze nali baddeko omulokole nkulidde mu kanisa naye kati nagwa flat kati njagala kwatula nanjatuza ne muyitira mu story ne tusaba nangamba wetaga gwa maaso ga mukama nakulakola kino soka ne wenenya eyo Zabuli gyongamba nali mbikula bwenti Bible mukama n'agimpa njikuddiremu wayinza okubanga wali yatambulanga nawe Zabuli 5 olunyiriri olw'16 naye omubi Katonda amugamba nti ofaayo ki okubuulira amateeka gange n'oyigiriza endagaano yange mu kamwako kubanga okyawa okuyigirizibwa n'ebigambo byange obisuula ennyuma wo bwe walaba omubi walagaana naye era wassa ekimu n'abenzi owaayo akamwako eri obubi n'olulimi lwo lukola eby'obulimba otuula ng'ovuma muganda wo era owaayiriza omwana wa nnyoko ebyo wabikola nange n'ensirika n'olowooza nga nenkanankana ddala naawe naye ndi kunenya nembiteeka mu maaso go kale mulowooze kino mmwe abeerabira Katonda neme okubataagula okubulawo alibawonya kati munnaye Zabuli eyo yankubawala nengamba wangi bindeetera nate manyanga nkoze kafankunaali yenna abawala abayiye omusaayi nze manyi badokita nze mbatwalayo okusokola embuto buli kimu kino nagwa mu maaso ga Mukama. Imagine mwana akulidde mu kanisa nze nga buli kimu kyonna nkikoze nagwa mu Zabuli eyo simanyi nga sinala kujja ne wano naye simanyi kisawayo gye kyava nengenda diipu okwenenya nengamba Mukama nsasira tontaagula ku mulundi guno nkomyewo nakabira mu Zabuli eyo ne mugamba nkomyewo sonyiwa busonyi nti ogamba osonyiwa ebyo byevubuka byaffe n'obyerabira nsazeewo sina wakuddukira naye bambi tobinziriza ne mumenyera kimu ku kimu naye nga amaziga gakulukuta bwe gati kuba sisita nga yangamba
gwe ng'osaba nze badenga sikyewulira nesesanga yangambye nade manyi ogudde naddalo bambi nti okutegeera nti omwoyo mutukuvu yakireeta ku mutima obulumi bwonna bwe naleetako ku mukama n'abunteekako nembuwulira nga ndabira ddala ssaawa eyo wenfa ngenda muki mugeyeena nendaba abagenzi era nga bagambye nti obuwulira amateeka gane nga gwetugakola nga bwekibadde nenenenyeza mukama nemugamba neetaaga akabonero aka bwe nategeera nti lwiri oli katonda onsonyi nga ogamba osonyiwa ng'omponyeza ekikulukuto nga n'ekitambula mu lubuto nga tekiriiwo wengenda okakasa nti onsonyiye kyatambulanga kigalanga kyabeeranga kitya nga kitambulanga ekigalanga n'okisirika n'owiranga ebiso by'omwana nga baithenga nga wenkubikkulira olubuto ng'olaba ng'omwana eyekyusa bw'ati bukokola era nga baba bagenda gamba mwana mama kiki kino olubuto lwali lugeze oba lwasigalayo mu lubuto lwalwo olubuto nga lusigaddeyo nga nne kuba butulavamu nga lwa wiikisi 2 naye nga lugenda ne lutumbeera olumu bwe luti n'olabanga eddala omwana alimu munaye nengwa mu maaso ninga mukama saasira sonyiwa kuno nkomyewo saasira nenkola naye endagaano sigala kuddamu namwami ebimukubira simu wadde biki nkomyewo kyoyagala kyonna kyengenda okolaki okola naye nyamba tondeetako busungu munaye era nga katonda wali nti wakisa atunira ddala ekiva eri munda kuba kwolwo nenenya okuva eri nga n'ebigambo simanyi wajje biva nga amaziga gampiseemu nga mpulira nga naye abayangamba ebigambo byedda byogera wedde obijjawa munaye suddenly nagenda olaba the following day nga siraba musaayi kibadde kigulumba nga sikiraba nengamba wangi nkamanga mulungi kati olwo bibaawo nga gaayo natute like ng'omwezi mulamba tetwewuliza nangambye twekyaye kirungi nti n'omwana akoze eki avuddemu tewali nkolagana ndekera omukazi ndekera amaaka nange ne mugamba kitadde nga mpona mukama nga mponya bw'atyo engalo n'akalolo zimukubire gyekyadda nga mponya amina nga nsalawo nga ntambula bwentyo mu bulamu nkomawo eri mukama njiramu okwesomera bayibuli kubanga engeri bwe nali mu kanisa nga mpeereza nga nsoma ne bayibuli eri abantu mu kazigo kange bwe twakungaaniranga ekyoto nga byonna nga nziramu kukwatagana naani ne mukama kati lwakuba nti nali njagala nnyo omwami ono sinnasimuluka kuva mu mukwano guli maze omwezi mulamba nteredde ng'akuba essimu kati yakuba essimu nga ngamba nkubuulire ani nsonyiwa kati omuliro guzikidde omukazi amanyi toliiyo biki byayoteredde naye nze sikukyawanga mpaayo sekendi kyansi olugero ddamu oluggula nga nsirika nga ntuuza mukulu wange nga mugamba koye gwe wali ofudde omukazi kati nga amukubira essimu nga gamba gundi lwaki tova ku muganda wange mukazi we yali amuse biki mwana wa mama ateredde kokka ke tulina oyagala ne mama wange afe biki tuveeko mwesonyiwe nga mugamba mulamu nsonyiwa biki era mutowe yabireeta ate nga kituufu nze yabireeta nze yatakulaki olutalo naye munsonyiwe biki nga baba ngamba oli mukulu ebikutuseeko byonna akoze ekyo birabye gw'omanyi munaye nga ndi awo ndowooza bamuwe sekendi chance bamuwe ki nebakamu kati ninyo nali banakuyiza lankyawa ekiro misana nendoota nga wemuddiddemu bwe nti ngudde eddalu ne mami wange yebamugambye nti ngudde eddalu naye naafa konze wange naye sinakutegera birooto bulungi naye nagamba kino nedda anti yesu bw'asonyiwa abantu tewamulabanga mu bayibuli nti ebibi byo bikoze eki bikugiddwako naye tokiddangamu ekibi ekinene kireme kubaako nesirika wenadde engulu nasirika neŋŋamba nze ngwe eddala olw'omusajja ne mama wange afe ne mugamba mwami gundi netugenda kuddamu ogirondeka ogirotereza obufumbo bwo ne mukazi wo sooka ondeke munaye laba mukama nga nsonyiwa ahe nakinkolera okuva mu mukwano ogwo nambuzaawo nengenda emaskat nenetambulira
nimalayo mwaka gumu n'ekitundu ngenda okudda ate nga ankyusiza eri gye nali nga nsaba nfuna time biki tewali kimpagula nga nfunye ate deep connection nani ne Katonda we nakoma bwe papa oba yategeera atya ndoza yakuba ku ssimu ng'eyitamu nanga manyi wali wagenda ebweru yakubira sita namugamba taliwo kati okomyewo tuddemu ne mugamba mwami gundi nkubuulire nafumbirwa naye nga sinafumbirwa ne mugamba nafumbirwa omusajja yampasa ate omusajja yampasa alina obujja kati kyajja kitya okutuuka awo nti mu time eyo yonna mukubala okwenenya nagwa mu maaso ga Mukama mugamba Mukama omwana wali gwali wazaala ye yali akyaliyo naye nga si woyo omwami si woyo omwami ne mugamba Mukama nkola endagaano naawe nga zo sinajja namutunda bino byemusamisa mutobikkula sikaati no nali mu kisente ne mugamba Mukama nsiba sikaati yange siddamu gibikkula paka ng'ompadde omuntu ki omutuufu ne mugamba era nsaba nali simusanako kwagala mu kisajja mulokole naye namugamba nga wogamba nti ekitanga tekyegatta nakizikiza olwo ekyawandiikibwa okifunye ekyo tekizikiza tekyegatta nakitangaala namusana yes ne mugamba nti nsaba mu bantu baabalokole kyemanya ebiyogo bookeberewo mitima omwesigwa nga mutabani omulaba mwesigwa mu balokole atalindetera kuddamu kasasiro gwenvuddemu gw'olimpa gw'obompa naye nga nze ososa kunnongoosa soke kubeera mwesigwa gy'oli nemekwendako kiri kyogambye nti wotaba mwesigwa ne Mukama era mu kyakya mulimu abatali balokole bakuleetera gwe abaana bayisayiti obalaba bwe basomoka ennyanja n'abayise bakola batya naye nga namala kwewaayo nenkisaba ne mugamba njagala nkwagale nkufumbirwe mbeere mwesigwa gy'oli byokyawambi kyawe olabe nti sikyayenda sikyanywa mwenge sikyagenda mu kirabu sikyagenda kukola ki olyokompe owo ng'omanye ate sijja mmusuula mutwala mugeyeena ate nange tajja kunzizaayo wa eri kubanga nali mukyakaze ennyo munaye nga ntambula mugenda okudda nga nina enkolagana ne Katonda we nakomawo nga bwe bagamba nti va mu nsi ya nnyo kati we nakomawo era nenkomawo nentandika okuweereza nezaamu ne tukola ekibiina ddamu kyakiyo aseeri naye eno ku House of Prayer tugulawo ekibiina ekyokuweereza nga tugendebwe ne tubulira enjiri ne tuwa n'ebintu mu kibiina kyebakita African Spirit laba ate ne banonda nembeera omusumba so nga ntandise okutambula ki ne Mukama ekirabo eky'obwakatonda kyo kyali nabbi bwe bwali bukyaliwo gwolemesa naye nentandika omuweereza bwentyo ne tutambula kati naye nga nesosoya tewendi owa mukulu wange nga nawo kiba kizibu yesi mulokole olumu atambula mulamu waffe alina sente omunagamba nejangu tugende kale wadde tonywedde mwenge onywedde soda naye ngaera muli mu kiraabu wogaana kijja munyiza kuba okitegeera nga namugamba Mukama njagala okuva wa sisita wange nga ngenda wange kwawe naabeera omu nyinza okuwayiriza okukola ki okuddayo kyogamba mukyala Betty mukyala Anne muntu olina okwetegeerera ddala n'omugamu ne Mukama kano kakyani n'otakola pretense nga gw'okawulira kakyali nze neetegeera nti kasambeera zekka ngenda kuddayo bye nakola ki kwogere mu lusoga kikobe mu lusoga ekyo nategeera nti wenzirayo netandika okubeera omu omulala ngenda kwirayo mu bibi byange namukoma nti Mukama nenda okuva wano wa mukulu wange ng'ompayira omuntu omutuufu gwenja okuba naye ajja okunjikiriza okuweereza baire namusaba essaala eno nemugamba neetaaga omwami agenda okunzikiriza nga nkuweereza nga tagenda kuŋŋaana kuba kati nga neezudde nemugamba from day one wamanya ndi muweereza era ozompita muweereza kati neetaaga omwami atagenda kuŋŋaana kuweereza neetaaga omwami anasupportinga obuweereza bwange neetaaga omwami gwenja okuyingira naye eggulu nga naye akutya
alina embalayo ekya wallet kati nga si kyekikyali nga si kyekikulu ngake mazima netaga wallet ensanyufu no enkyusa n'otandika okukyusa saakisabaako ku olwo namusaba ebintu bisatu njagala omwami alina omutima gwo kyekyasooka kikobe mu lusoga kiyinza okunnema nebuga netaga omwami alina omutima gwo netaga omwami ajja okunzikiriza okuweereza ate agenda okusapootinga ekyobuweereza ekiri ku nze negwe ngenda okuyingira naye eggulu kuno saamusaba bugagga saamusaba kikula kya mwami gwe njagala kubanze naturally nenjagala nnyo abasajja abaddugavu yes anti owulira interest tetwanonyanga baboola na balaasi nedda zenyagala nnyo omusajja omuddugavu ayina sente nga bo bambi nabafuna nti ne mu tayimu eno ey'okwerongoosa bajja mu bungi ate we basinga kubanga testi eyina okujja katonda kasita omala omukakasa testi eyina okujja nga ndi wa mukulu wange ne batuuka abeevuga abalina sente nga zibayitaba abaddugavu nga kagongolo baba nangamba ate kati kikife nali essanyu lyaffe omusajja ne mugankubulire mukulu wange nze gwe wali omanyi siganye nkyatambulamu ngenda nammwe naye ate munda mulimu ekirala sikyasobola agendeyo omusajja si wange njagala musajja mulokole nangamba kale tawakana munaye nga mbeera mu mbeera eyo time netuka banaye twegende mukama yamala nagukuddiza twegendeza awo wanti kati nga nkomyewo awo weyapanga nengende ebweru masikati nenkomawo kati wenkomawo ngera njagala kugendako mu nsi ndala nyate nga yakyakiŋŋanye agamba enjagala ompeereze nane mugane mukama nakuweereza ntya nga sirina bulungi sente biki bityo kitegeera nga ntandise kati awo kwekwasa naye nga bisikyabikola ani abawala tuwuliriza osobola okusaba mukama ab'ensi n'obagoba naye ne mu kkanisa sitaani n'ategayo emitego abasenze babeeramu ddala baana baisirayiri kyenadde nkugamba bwe baali basomoka basomoka n'abasenze kati sitaani we yalabanganye ab'ensi ya mu kkanisa n'ayimusa naye lwakuba nti nakula mu life ndabye ku basajja ndabye ne kubavubuka ekyo kyanyamba n'endagaano gye nkoze ne mukama natuuka yabavubuka bajja twagala kuwasa mukama atulaze yeggwe bulabula nembaga mukama alina kusooka kulaga nze ayagala obufumbo lwaki alaga ggwe wekka naye nanga points zange nga nkuddamu ate nga nseka bwethe nga bwento bwendi nga nze nwemanyizo tosobola kumanya njogera nseka ekyo nga mukama nanyamba nengenda nga nkibuukamu mpola kati waliwo omu era bannaye twegendereze nengamba abeera ku kituuti abeera ne mukama ayagala nnyo oweereza wamusumba atuuka kati wayantuukira nenga mukama oba kyekyo mwali temunaba kuyiga kubuuza mukama nti omwami wajja bw'ati omugendako mu maaso ga Katonda n'omubuuza nti mukama onaze ye ggwe ogamba otya wali tebiriiyo manyi amakanisa gaffe agasinga ebyo tebabisomesa kyova olaba nti eriyo n'abawala ng'olina boyfriend ne boyfriend kisaziro nga zimuli balokole mukyaki si kibi kyaki ezimu munaye nga gayo yajja nga ngamba okay nga mbuulira ebimukwatako ebikola ki lwakuba nti nekiyingiramu kiri eri nebbanga nali maze kuba nali ntutayo ebbanga lyange nga lya myaka nga ngenda kwoza nga myaka 3 nga sikaati ngisibye yes engalo nno tozikuba nga nsazeewo banga 3 nozolabanga nga myaka 10 nga ndimuko akitegeera ekibi ekisinga kireme okudda gy'oli katikomewo mukyala Juuko mu ddakiika zaffe zino ezijja ngenda kuwumuzaamu katono gendeko mu bulango bwa bakama bange. MCF Radio emmere y'omwoyo gwo. Tusubwe enjiri ya Pastor Tom Mugerwa buli lwa mukaaga okuva ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'okumakya wano wokka ku 98.7 MCF Radio emmere y'omwoyo gwo.
okutuukirira mu Katonda. Buli Lwakusatu ssaawa 9 okutuuka 11 olw'eggulo ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo. Gulukukayaka ataakole n'okulya taalinga ssaawa 1 paka 4 ez'okumakya wano ku 98.7 MCF Radio, emmere y'omwoyo gwo.